Aha, tuli ntebe, tuliraanye okumpi n'entebe ey'eggwanga. Sheebah, oli bizi oli kwoza. Eno gy'obeera? Ewaffe nakulira. Wakulira? Obadde onsuubira okujja kansembeza akatebe, obadde onsuubira okujjayo eno? Kubalako oli munoonyi bannaye. Ndi kawenja. Naye era oli wa booda omuntu era tewakubula. Omuntu alina booda tasobola kubulwa. Era ogenza okulanganya. Obeera eno kati? Obeera naani eno? Oyo jjajja wange azaala taata. Lwaki emakindi wavaayo? Nagenda olanga nyigiriza kale oli omugenyi omupya we yajja omukazi omweru bawamulabye akyaliyo Omukunja. Waliyo omugenyi omupya mweru? Nagenda olanga kale bali bokka nze tebanfaako banyumya emboozi. Omukunja n'omugole omupya. N'oli omulala omukazi so omugole. N'omukazi omulala oli gwe nasangayo bulina. Nagenda olaba bali mu byabwe. Omugamba ekintu ogenda olaba ye kale takifaako. Nengamba waayi kaneegendere waffe asanga ajja kunsangayo. Twagala kulimba nze omanyi? Kulimba kyekyo. Nengamba ogenda wa Spice Diana. Nze kale mbadde nga nsirikidde mu mutima ekyo. Ekyo badde ng'okisirikidde? Nagamba waayi kiraka gwaleese omuyambako kuba nze kale neekanga nnyo kale omuntu okwekanganga eggulu toyinza buteekanga. Nagamba kiraka gwaleese omuyambako kale yagamba maama we naye nga nze ndaba ate neetala gye mbadde neetala nga muweereza ate yalinga yamuweereza. Nengamba waayi kiraka gwe yaleese nga sijja binoonyereza naye kale nze navuddeyo buvi kale ekyo kireke naye nze navuddeyo buvi. Alinda olinga oyo yamera ebbuba Sheebah? Si kya bbuba. Nojjayo akayimbako kali nze nnina ebbuba wakirowoozaako ebbuba ne likwala? Lowooza. Nalowoozezza bulowooza wano wenkola ki? Ewaka. Nengamba waayi kanzije ewaka balabeko. Kansooke nyanjulira abantu bano tuli ku Viki exclusive. Ndowooza si kyabuwaza okweyanjula si bwe guli? Ndi ntebe, ndi kumpi n'entebe tekibeewuunyisa okuba nga ntudde ku ntebe. Ako mukategedde video giweka like, subscribinga ku mukutu osobola okubeera ng'ofuna latest information, latest updates okuviira ddala mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Ndi ntebe eno nga nzize noonya Sheebah okuviira ddala lwe yava ewa Mukunja abadde yabula. Ngera mbadde neetaaga okumanya Sheebah gy'ali ali bulungi tali bulungi n'ebisigadde. Omugongo gukulumye? Oyoza nnyo. Mbadde nzize kwoza ngoye. Kati lindako Sheebah. Kiki ekikujja ekyakunywesa omwenge ku lunaku olwo lwe musisinkana gundi Spice? Waku olwo olunaku lwe wava obuzibu. Kale nali mpulira nga Jessie njagala kukola ki kunywa kenga olw'amaamu kukola ki byonna nakubamu mutima nga ndudde okukola ki okumulaba. Nempulira ennaku nengamba wano nga nabeerangawo nga tajja n'abo lwakuba ofundako n'abo bo baabatwala oyo muganda wange nga ndi muto balenzi be banzirako omu yafa nzirako eyo yonna nnaku netukuma mu kumulaba omuziika naye nze wano nga takola ki nga tajjaawo yadde. Nengamba waayi sina kyakola. Olwo weekyanga ekiro n'onywa omwenge. Spice teyampaako yadde yampa wiigi era gye eri ewaka ne gundi yampa wiigi neki neyawa maama ne galubindi yawa maama era n'akola bw'ati. Nakiraba n'ezanyu omwenge ttaano zaali mu Bayibuli zange. Zaali zizo. Nojja ssente mu Bayibuli n'ogenda onywa omwenge? Sheebah nojja ssente mu Bayibuli n'ogenda onywa omwenge? Kiki bannange? Sheebah ndi mukwano gwo. Nina nnaku yange ku mutima bannaye. Kuva buto yandekawo. Kuva buto yakuleka mami. Yannerabira ddala nga atali mwana.
kati ekyali kikuluma nnaku ya maama kye kyakunywesa ate mugambako nti wandikawo tereera taata oddayo ddi ne taata yennyini ŋŋendayo bamusanga yagenze mu nnimiro taliyo nakweganga ndi bwomu nawani olaba abo abaana bato baganda bange abamu naye nga wani oyogere nabo ki kwegamba nzize ndi mu nnaku eyo bwetyo gweoyinza obutawulira nnaku era kyekinywesa gwolooza mu bbala waliyo omu yekka era waliyo abalinganzi abanywa ekibanywesa sobola kugenda nti oba nnyenda abasinga bagenda mu bwenzi naye nze nagamba owaayi kanywe mukenge okusinga okwenda bakola ki amalira mu bwenzi nagamba wagatta ennaku ey'obwomu ye yakuleetera gwe gye weekwasa oba dda navaawo buvinga kale munnyonnyola takola ki tawuliriza ate ne Mukunja naye yabiwulidde ne ŋŋamba oyo si muntu wange tajja kuwuliriza buli kimu byonna ŋŋamba owaaye kankole ki kamuleke maama oba tawuliriza eri nayo mbu nga tawulira gye bamupangisiriza enju maama bwakobawo ekiro wali ova mu bbaala Mukunja lwaki tewagonda bugonzi nagonda naye yantwala emmanju eyo nali ngenze emmanju nansangayo ku kiigo ne mugamba Mukunja nsonyiwa simanyi nayo kyagunyweseza oba kisirani kiri wako oba mukyalo oba nabe sitatereza ningamba oba kina kye sitatereza kuba mbanga aguvuddeko ezikakanira ddala ate ngendo olaba nga nkola ki nengamba owaayi kansoke ngendeko wakaire ekintu ekimbaddeko nterezeeko oba nkole ntya oba naabe ku ddagala oba ngire ntya oba abaganda bange baagala okundabako oba ntereere biki kiki so kati bukyanga ojja wano wanaaba ku ddagala walabako ku baganda bunootereera kati muli watereera Sheebah nsuubiza togenda natereera lwakuba waliwo abalaba esitana nakoma muto balaba kati gwe muli obadde n'okukkiriza nti obutalaba ku bantu bo kyekibadde kikuleetera ebizibu ebyo ebyokunywa obadde n'okukkiriza muli nti obutalaba ku bantu bo we wava obuzibu nakuba mbadde sirina transport nga kale Mukunja yamugambako ng'agamba nkyali bize ne mugamba awo okumpi njala ku mutaani wange bangamba gyali ne taata kale njala balabako bangamba bafiirwa kale kwolwo nalinamu omutwalo namugamba kale kangende mbakubagize nangamba atujja kgenda ddala ki lumu naye nga buli wayo kimugamba kale omutima gunnuma engeri jjajja gye yafa nengamba jjajja ow'olujja luno we tuli wano jjajja Master bambi kati Sheebah owenenyeza ebibi byo byonna ensobiizo era namufukamira ne mwetondera lwakuba nti balinga bamutwala speed nga bamukubira amasimu babga Mukunja Amusonyiwe abamu buli omu ng'ayogera kike ku ssimu okwo mpaka oyaddayo mu nju naggalawo nze ate nali sobola kusika luggi lwa nsonga yali aggaddewo nafuluma bufulumi ne ntambula mpaka ku lw'entebe natuuka ku lw'entebe nembako wensiiba kati we natuuka ne nninya pick-up eyo nentuusa ebwebajja nensiibaawo kwekola ki singa kwegiri emiyembe twalibadde tulya buli nandibadde mulya obadde okyafene ova oti pick-up olinya pick-up ekutuukisaawa pick-up entuusa bwebajja kwaliko omuvubuka ne taata we ne baŋŋamba sente zireke tukutwalidde bwereere kantuuseeko wali eki ebwebajja bwereere kati nalinamu gunkitundu lwasonga za bayibuli nga nali ziteesi kakati we natuuka 15 nengulako ki omwenge nsobola okutambula obulungi ntuuke mangu era ku mwenge ogw'ekiro Sheebah n'oyongerako omwenge emisana si misana kiro nsobola okukola ki okweyongera era nasula mu kkubo otambula okuva ebwebajja otambuza bigere nga olwo omwenge okuteka cupa neyongerayo nedda nagula guneeno ogw'ecupa eno ng'eya soda ow'ecupa eyatika nengamba nsobola okukola ki okubaako wensula kuba nekinywesa abantu omwenge tosobola kimanya kakati gwawo ki ekikunywesa omwenge mu kkubo ng'otambula anti nsobola okutuuka amangu nsobola okubeera nga nsobola okunyumya n'omuntu nti oba kale nsobola omulimba kuba omwenge bw'onywa omwenge nsobola okutuuka nedda nsobola okugamba omuntu nti munnange
kati oba nsaba ku transport wakola ki wakunyongerako oba bantwalire bwerere akasente kasobola okumbeeramu kuba nalina gumu kitundu oba tonywedde tobyogera nali siina yadde okiwulire osuddemu akengo otambula bukuzibirako wa bunzibirako eyowa oba namulanda kwe kusula mu kkubo basula otambula tolina we weebaka joka mbuzi nze ndi mukwano kati oli kukitwale nti oli kunyumiza ombuzi ebibuzo byesitali nze ndi mukwano gwo sebe nali siriko naye nga oluguudo lwondumanyi kyalujjukira oluguudo olujjukira naye nga ku mutwe toliiko ntambula siddayo kati ate owagira omusajja nampita naŋŋamba gyatugenda namugamba nedda ng'ofaanana taata sisobola kwagala ngafaananira ddala taata naŋŋamba jjangu tugenda osula ewange taata yennyini era neekanga nagamba nedda ndabye taata nemba ngadduka naŋŋamba nedda tosigalawo nze ndi muntu waki wavunaanyizibwa kubanga ne waabeerawo babagirawo oba biki so nga ayagala ogenda osule wuwe naye nga basajja bakulu saizi z'abataata kati nambulira naŋŋamba ovaawa oba nkuwa omutwalo ogende naye ng'osula wange amala kuwa sente ogende osule wuwe olyoka ogende ninamu sente zange sisobola byabwenzo kitegeera wamma yali akutwala mbikolwa naye nga si bikolwa nentyamu neŋŋamba gindi ya taata okiwulira kati kwe kweyongerayo eno mu maaso kati kwe kutambuza ebigere kakati kwe kweyongera mu maaso neŋŋamba ye ndagawa ntambula nzira eno oba nzira eri kakati kwe kubaako wenfuna bwakeera ndi ku kkubo bwakeera ntambula butambuzi ng'obuuza oba nzira eno oba nzira eno kakati lyekkubo nga limanyi naye nga najjukirawo nti nno nninnya takisi naye nga natambulako nenkoma mu kkubo nentambuzawo bigere nga sirina ssente baŋŋamba nnyabo zikoma wano kuba ab'entebe bakambwe ennyo abatakisi nali nzirinyeeko baŋŋamba nnyabo zikoma wano kati kwe kutambula nentuuka nenkoma wano kakati kwe kutambula nenkomawo kati omusajja nemugamba sijja kusobola kusula naye waliwo eyantambuza naŋŋamba owokubiri naŋŋamba jangu tugende oba obeereko wano ne baganda bange oba n'abaana bange wenkomawo ku lanki nga mbawo ekyokulya naye musajja nandekera 10,000 kati olusaddamu mulabako olina we wabeera ku olwo we yali akulese saddamulako yampa ebinusu ekyolukumi n'ekyolukumi 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 byebinusu bina era bye nalinnya mu takisi nenzija kati n'ovaawo ewooyo nenzija saddamu yadde mulabako yaŋŋamba kanzije engoye zikuviirako waliwo abo bakuba ekifaananyi nga toyambadde bulungi engoye oba ngatto ngoye nali temwalimu ngatto naye nga n'olugoye luddugadde engatto ziri zaali ziddugala nali ntudde mu ttaka ziri engatto za bulaka zenavaayo nazeewaka ekigundi kyabambulukakako weekiti zino zisanze wano najjiramu ebyo waliwo eyabimpa oli yennyini omusajja agamba kankunoonyeze wano ebigatto wenkolera obyambale nsonga nali mu bigere nga ziri engatto zankutuseeko ate engoye okuddugala zaddugalira ye wano watuuka oli muyonjo oba nga zikyali nkyafu okutuuka wano watuuka nga okyaddugadde nnyo oba nga oli onaabyeko kano akagoye n'olugoye lwali kano kagoye na luno zino maama yeyazimpa nakano akateeteeyi kana akateeteeyi ko nali nazireka wano waka nakino kigoye kino nazirekawo wano ewaka kati weyongere eno kati luneeno n'akakaleeso omukadde yaŋŋamba tugende onaabe engoye tugende onaabe akakaleeso okeesibeko mu takisi olwo olugoye luddugala nnyo kwe kukeesibako n'enzija eno kale kwe kutuuka wano ewaka n'otabanyumiza namusangaawo naŋŋamba tusanyisa okukulaba nti jjajja naŋŋamba yiidosi nenzija ku mulyalo jjajja ali mu nju nensangako tivi nga boogera nembagamba bunno nadduseyo buddusi eri munnange nga sibitegeera engeri gye lwagamba nti jjajja Masa yafa naye nange nadduseyo buddusi ng'oli nti emwegayira mukujja kuba yaŋŋamba buno bunziruseeyo mbunywedde nnyo omwenge kale engeri gye nali ne maama tatuula wamu kuba tuba tunyumya emboozi nga manyi nti tunanyumya bulungi nnyo emboozi ate okusula eri mugundi tannakuba kutereera bulungi
batunyumya nga teyavaawo kati nengamba siina muntu gwennyumya naye. Mukunja agenda kujja kunone togenda kuddamu kukola kikolwa kyonna kikyakunywa mwenge akiba kisoboka nzire ku mata oba omubisi gw'enjuki sikulimba amata g'omunayi nago osobola obeera kawunga kale nyina ebirowoozo kale n'okubeera ng'omutima guwujjawujja okugira olina kunywa ku mata na mubisi gwa njuki mu kifo ky'omwenge. Kangulekere ddala kuba kati nkuzeemu n'omutabani wuyo akuze mbadde banye akyali muto naye yakula dda mutabani wo. Wategedde nti mutabani wo bamuzizaayo naye ku ssomero? Sinnategeera kuba nze taata wange wasa omulema oba mwamulabye abeerawo muganda we oyo taata kato kati nze abakulira ate yanzaala ekigongo kati taata wasa oyo omulema yeyamuweererangako yeyanyambako nangamba taata w'omwana abuze yajjawo wano taata w'omwana naye wadde n'ogamba nti oba amuwa ebitabo school fees biki era nze mbadde manyi nti asoma nagenza otuuka nga taliiwo ne bagamba bamutwala Kamwokya. Kati omwana bamututte munnaye ku ssomero jjukira ssomero lye twatwalamu oli omuto wammwe bwe twajja ne maama eri Aivo kati lye ssomero lye limu lye batutteko mutabani wo first born wo ye bamututte neyanzike kuba nakaleka kalinga oyo waleka ka baby bambi kati onaagendayo n'omulambulako ku ssomero anti waba nsonyiye ng'agenda kunzizaayo ngasobola omwetondera mwegayirire tuddeyo ku ssomero. Mwetondere Mukunja omwegayirire ansonyiwe naye ate teboogera bingi bigira kuba munaye ebintu ebizibu by'abantu mu mayumba ebimu tebabimanyi kati maama teyajjangawo wano omutima ne gunnuma nalingwako nze bandeeta ningwako akaana nga ndi muto nnyo naye wano nga tajjaawo kale ng'omutima gunnuma ogwamma naye ng'oba yafunayo abalala babeera nabo oba nga mbeera tisasiga nti twamusanze ku mulimu gwe gwamufuula bizi naye nga gyaliyo naye nga tannunga nange oyo jjajja yazaala taata ate naye yalwala pressure tosobola kutuula mbu omutuulirire nga mbeera wano eno nzika nga siina gwendaba nange nempuubaala kati mpaka oyo jjajja masita abadde akola kasenyi ye yafudde naye nga wano wetukulidde. Wetondere Mukunja mwegayirire tuddeyo emakindye naye saagala abantu boogere bingi sookana nti toyagala mwetondera ansonyiire ddala siddamu kunywa mwenge kale embeera zange zeyansangamu mbadde sinnatereera bulungi ate kati naye ng'alina ebimusumbuwa nga kale tasobola kuddawo nti oba tunyumye siina gwe nyumya naye kyo kye ŋŋamba kwe kudda kukola ki Mukunja ansonyiira ddala siddamu kunywa mwenge ngenda beerayo atirisiti naye mbeerangayo n'akasente kange nga nnywa bunywi gundi nga nnywa bunywi mata oba mazzi ga ice water eyo nga mbeerawo ngenda guma weba oli mbadde namanyira mbeera ya mwenge sigenda biddamu ngenda kudda ku mazzi ga ice water atirisi nywenga ago aganyogoga oba obutunda bye ngenda okuddako kubeera eddagala yali wa muganda wange oyo sikwe nga yalireeta. Sheebah tolina nywa nnyo mwenge oli ku ddagala tokyerabira kale obugambo bw'obusembayo eri Mukunja. Obugambo mbadde mugamba nti ansonyiire ddala Mukama amuwe emikisa n'emirembe. Kale nga Sheebah akyafukamidde Mukunja kati nze nkusaba busabi naali badde nkulagira bulagizi naye olina amaka naawe goddukanya ng'omuntu. Mukunja nze nzize nga tomanyi nti nzize eno nembe noonyeza ku lwange olwa information gye nafunye nti bali eno. Mukunja Sheebah mumuddiremu Sheebah akomewo ate abawagizi
nabo bansonyiwe. Abawagizi nabo beetondere. Abawagizi bansonyiire ddala siddamu. Wakati mbadde nakamanyiira ng'emmere kiringa wonaagamba nti kale wemba ndi awo nga ebirowoozo byange nga nkola ki? Kale kiringa wonaamanyira ekintu naye bansonyiwe sibiddamu kati ke nagenze waffe nakuze taata yampooniza ngambye toddamu binnyo. Bakusonyiwe. Bambi abawagizi ba Sheebah musonyiwe tagenda kubiddamu. Mukunja sonyiwa Sheebah era omunone entebe wajjajjaawo embunambiro n'ab'ewaka bakumanye nti gwe obeera n'omwana waabwe. Yes, awo abayamba wakola obuvunaanyizibwa neera nkusaba tuukako we babe Sheebah we yakulira nawo bakulabe era ne Sheebah omutwale abeereyo. Sheebah nze ng'omuntu Sheebah nga tetunnajja wano tosoose kunsuubiza bulungi nti tagenda kuddamu kukola kibi kyonna. Nze gwe mulaba Sheebah nziniddemu amateera obaziniremu amateera tamanyi Aisha Sheebah aziniddemu amateera naye all in all tumusonyiwe ekiwuubaala eky'obwomu ennaku y'okuba nti abadde tabadde na nnyina ate akabanga kabeeredde ne nnyina maama we mubadde mumulabye nga tebannatandika kuteeseganya bulungi ate nga yeegomba nnyo okubeerako n'omukwano gwa maama ogwo ogw'akasuutirizo omuntu amubudaabuda nga muntu we nnyo kyova olaba nti embeera we emusobera abeera agamba nnyo Mukunja addukireko mu luggya luno ewa jjajjaawe akuba jjajja ye muntu amulindowooza ku mutima ennyo gwakuze naye era ng'omuntu we gwasinga okumanya ennyo. So n'olwekyo tumusonyiwe ffe abawagizi Mukunja kikukakatako okugusa omulimu gwe weeyama okutuusa eri Sheebah. Mukama abawo omukisa gy'olwo yali emabega wa kamera bwe tuzonza olunaku olwaleero okusobola okubasaggulira. Sheebah nze nkulabyeko ngenze olina kyokyabanja? Tewali. Kale Joera akwokyeyo kye bayita okwokyayo kimanyi? Simanyi. Tokimanyi kye bayita okwokyayo? Ye muntu okulekamu akasente ng'akusiibula. Joera akwokyeyo? Anyokyeyo. Joera weekwatekwatemu olinamu ki? Nakwatidde. Sheebah nze neekutte kankwokyeyo ezo zaffe naffe kaama kaffe tokabalaga. Kale paka lwe tugenda okujja okukunona Mukunja bw'anaabakkiriza okujja wano kunona sikyo beera mugumu totya kimanye essaawa yonna akunonawo wano kitegedde. Buyinza n'okuziba ekyokyo waliwo nga tugenze ensonga nga ziwedde. Okuziba kiro kyaleero? Buyinza n'obutaziba olwaleero ng'oli Makindye. Bw'onaatuuka Makindye ogenda kuba akaluulu ne Bayibuli yaffe ekyaliyo si we kiri? Bayibuli gyeri. Naye nga nkwagala nnyo Sheebah. Nange bwe nti omunaye lwa nsonga otambuza ensonga ate buli muntu n'atuuka ku kituufu. So kati n'ekituufu ekyo kigguse oba tekikyabulamu? Mwabalaba oba kibulamu? Nze nkiraba kigguse. Kale tweyanza nnyo tweyanzege baganda bange until we meet again.